Salimu Uhuru yawangudde obwa ssentebe wa NRM mu Kampala Central ng'ono abadde yeesimbyewo n'amonti Nyakana mu kulonda okubadde kyaddondo ku kitebe kya NRM. Okulonda kuno kwatandise ku ssaawa 7 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. Okuvuganya kuno okubaddemu effujjo era nga poliisi ebaddewo okukuuma eddembe. Uhuru awangudde Nyakana n'obululu 99 ate Nyakana n'afuna obululu 27. Ye Nyakana ategeezezza nga bagenda okukolaganira wamu ne Uhuru wadde nga muwangudde basobole okutwala ekibiina kya NRM mu maaso. Uhuru naye asuubizza okulaganira wamu ne Nyakana era ne yeebaza n'abalonzi abamuwadde akalulu. So I call upon him and I know we shall move together to build the NRM brick by brick. Ate okuvaako mu disitulikiti y'e Nakasongola nabo balonzi ba ssentebe abannabakiikirira. Kanoni Nkooyo oyo yawangudde obwa ssentebe wa NRM ku disitulikiti era ne yeeyama kulagana wamu n'abalonzi basobole okukulaakulanya disitulikiti yaabwe. Ekisooka kya byonna njagala okwongera okusaba mikwano gyaffe n'abawanguddwa mu buli kifo okukoleragana tugenda kukolagana wamu nabo kubanga nabo balina abantu baabwe abadde emabega era nga babawagira. Kulonda kutambudde bulungi tuvuganyiza ku bifo ebyenjawulo naddala nze tuvuganyiza ku kifo ekikulembera abakyala b'NRM mu disitulikiti. Kyensuubira okukola ate kyembadde nkolera obuweereza obulungi okutuukiriza emirimu gy'abakyala naddala ddala ku nsonga za nkulaakulana mu maka gaabwe. Kabanda Fred, Sebwato Mathias ne Namale Brenda be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.